Mfudde bannange. Atyo. Nzako. Mama nze kedi. Onoonya ki wano? Noonya ki? Ozikola ki wano? Nkimye sente za bisiika. Wulira byayogera bannange akalimo kange maama bagenda kungoba ndabye. Biki byoyogerako? Wogeza okuva ewaka nga tomanya nti nnyina okusiika. Kedi, ndowooza mbu tokimanyi. Okimanyi bulungi wano tetukkirizibwa kukyaza abagenyi. Kati nze kukola ki? Kola boti. Katonda wattu. Sikomye kukyaza. Musajja wabula ndeese omusajja obunini ow'amasulubu ow'agalevu ow'ebbuto omwami wange wawaka. Wangi maama. Kabangobe. Kola boti. Mpa sente. Wandi tusobola kunkubita essimu. Ate ngozi okwata essimu naawe. Essimu zibeera mulooka. Kati nze kitegedde ntya? Bannange Katonda. Mpa sente ngende. Kati yo okutuusa otya wano? Ninye boda. Naye. Kedi, nsasuleze ebisiika. Nsasule ne boda. Eza boda zireke. Yo ngisasudde. Ogisasudde? Ebadde yameka. Ya 15. Wanjisebo. Ebadde ya 15 kasete ziwa wazezo naawe. Mpe 12 ngene nefune ebirungo ngene nsike empa naawe. Bana tusomesa abasajja bawaka. Osasudde 15 za boda. Ojja wano ku bondi okimi 12. Ozeze ebisiika. Kubona wudde zonna bakusika bijanjalo Kedi. Wazindekedde. Kale. Mama Fudisi, tukalisinde fayo boss wuyo kawansi. Boss, God have mercy upon us. Ulambuze emmotoka zonna eza Subaru ndaba tofunye mtu yagala oba gwa atanyonyodde bulungi mukama wange. Naye Hajjati, nakugambye njagala Subaru Outback. Bwe Subaru zonna zonda ze sijirabye. Nkulambuza ate nga wano ku Timothy's Motors Limited tetulina kika kya mmotoka kye tutayina, buli kimmotoka gy'omanyi mu nsi muno tugirina. Mana olabye olese. Nanditegedde ntya naawe. Kalimu kutubadde tulya kaweddewo. Tasobola kunsonyiwa. Emmotoka yino obwedda gye nkugamba. Obwedda gy'onoonya. Tewali buzibu katugikulambuze munda Patrick. Bakubisumuluza ebya Outback eno akasitoma alingizeeko manya alambuleko munda. Kaka nawe kweke wansi. Olaba njijanjawo. Bire munda muno. Kale tewali buzibu. Yengate. Niate ngate yagula Patrick. Patrick, ebisumuza ngada motoka teyegula nawe. Nyezeza. Tokkiriza. Ate nga mulimu abantu. Kawedde mudda. Tekisoboka. Mugulawo ma. Mama nyabo. Waji mama. Owadda nwana okugulawo mmotoka nambuze customer emmotoka. Njam oli mu mmotoka muno. Saba wakyazizza n'omusajja. Mu mmotoka zange. Kwagamba ngaggwa tasobola genda mu lodge kwagamba emmotoka gyewafuula lodge. Wabula bannaga bulijjo nebuuza lwaki emmali yange tekyatambula kumbe ggwe emmotoka wazifuula lodge. Emmotoka wazifuula lodge nnyabo kati fuluma mangu yanguwa. Fuluma mangu abizibu byo mu mmotoka yange. Tasobola kuddira ku mmotoka z'abakasitoma n'ozifuula lodge. Okubaddi saba w'amateeka wano. Fuluma mangu yafuluma ku kyalo kitunula. Nemutoka mmotoka yange namukolera byomweli yadda. Abatamanyi nti waliyo lodge mu mmotoka zange. Tewali tolako kyoyogera bisiika.